Segona Medad yakali amagwa. Tutuula mu retreat ejjinja. Nga mwakamala akaluka akagwa 2 mugumu. Akaluka akagwa 2 mugumu. Babifunfugu bonna ab'ekibiina nga tuweddeyo. Tumuwa obuvunaanyizibwa akulembera akakiiko akakola ssemateeka. Constitutional Review Commission. Tukateekako bannamateeka bonna be twali tulina waawo. Ebiseera ebyo. Including Council wa Mary omugenzi. Ne tuba n'obuvunaanyizibwa okuhayaringa ku legal brains endala. Tukole the best constitution efitting mu byobufuzi bya Uganda naddala ebiriwo. Ne befulukutane balubongo yabonanga bali ku komiti eyo. Kakati mu 2023 bagituleetera nti yewedde. Bagimaliriza. Mugitunulemuko. Nga NEC tugitunulemu. Kubanga procedure bweva mu review commission ejja mu NEC. NEC nepepeta article. Okay? Negiyisa neryoka egenda mu delegates conference. Nejjukira ezo organi zonna tezirina legal basis. Byonna bya kyenyeje. Byonna bya kupangirira. Kyenyeje. Kakati Segona tuleetera mu NEC. Tupepeta. Nga mulimu articles 2 nze zinasimbako essira. Esooka ng'egamba nti bwe tusimbawo omuntu anaaba ayiseemu afuga ebisanja ebyo. Kuba president mpaka kubaka bwa parliament no bakansala paka kuba chairman LC1 bisanja bibiri iyo ati konga mweri nenjiwakanya nenga basebo ne nasoka jiwakanya mu NEC naye nenjireka nenga kanindeko bode singa ko wano obunene kuba mu NEC abantu nga kyagulanyi bamutya nnyo bonna tebagala kukola ki kuba yali position ye nga yagala bisanja bimeka bibiri kati nga tebagala kumuwakanya mu butagala kumuwakanya nenga kaninde bode esinga ko wano obunene enkera walonga delegates conference ne tugenda mu delegates conference jukira ya delegates conference nga nayo mujikola mu bintu bya kita mu lujja jukira nayo ya tenti yemu eri mateeka na 100 seat attend ajise ya ino jiyita ati yamani wechibena ya ino ita delegates andi kakati ate NUP na chairman teina chairman. Mugenda mu delegates conference. Tugenda mu delegates conference ngamba basebo ne banyabo. Ba framers ba article ekigendererwa kyabwe kyabadde kimu. Bakibanyi bulungi nnyo nti kibiina kino kye tulimu tekirina mukisa kubeera n'abakulembeze balonde mu bitundu birala bya Uganda. Wano mu Buganda wekirina enkizo eyisamu ku bakulembeze. N'olwensonga eyo bano batagetinze Buganda kugifulumya bya bufuzi. Tenga ne Segona y'omukubbo. Bya bufuzi. Nenga Mr. Chairman Segona yali akubisiriza session. Ne mugasebo Mr. Chairman wa Constitutional Review Commission. Ekyo tewakirengedde. N'okuzijja ko muzindalo ng'alaba njuwe ekintu kye bamukozesezza bali. Twali babiri. Mwali babiri mwekana. Nze mmanjeri kye bakutika. Omaka w'ejjinja. Ne mbagamba basebo ne banyabo eyo article tejja kukola. Article efulumya Buganda. Ate Buganda ye besi y'ekintu kyaffe. Feri abantu tubembekereza bavembekereze. Wano tulina okuba n'abakulembeze nga bagumu. Nga banywevu. Kye mugamba every after 10 years tujja kuba tufulumya abakulembeze. Kisoboka kiti ekyo. Ne mbagamba nedda sebo. Kati nga bo baagala after 10 years mufulumye product gye muzimbi. Mulete abalala. Mulete ba Kyakayiga. Basigale nga babisa ne baliba bagiri batolanya abava mu Acholi. Banandala mafabya bavaawa. Just imagine abaka banupu bana abayingira ku luno. Ngo bajjeko basegora ne bani abalala. Basobola okusoma Auditor General's report.
ey'empapula 1800 basobolera agikwata giyiwa mu motoka okitegedde kati bali abakola article eyo nga kyebaagala kibeerewo nembagamba eno article ekuba ekibiina era tegenda kukola Manjeri n'asituka n'agamba so w'ekitiibwa Secretary General Rubongoya so w'ekitiibwa President ekibiina mukikubye nga ne president wali tuleme kwekwekerera ekibiina abala bo basirise na bava mu batya okuvamu ekigambo oyogera otya position president gyawagidde n'ogivaako mbu oyagala kutereeza zaake nga mukambwe muzibu zaake nga atutte n'obudde okusoma ate nga abimanyi kakati netumaliriza delegates conference eyo netuyisa constitution nga kali akawairo kasigaddemu nga kasigaddemu twakuba akalulu nze nafuna obululu bubiri akange n'akamanjeeri Honorable Oshabe Oshabe Nsamba ye yagamba sijja kulonda yali ibyamulemu okutegeera n'abigaana naga sijja kulonda kati nemumanya nti atuwagidde naye atidde omukulu omukola ki omutunula mu maaso abasigaddewo bonna abamu bawanikanga mikono ebiri bababale abamu ne bateekako n'amagulu bababale kakati article endala gyetusakanya nayo ye composition ya delegates conference ng'egamba bamemba ba executive board bamemba ba NEC ba MP abayisemu ba chairman ba local government district abayisemu ne ba mayor ba town council n'abantu 5 president baba akoze eki ye nga ye bwaba asazeewo ne secretary general naye anominatingayo nga bwaba asazeewo asobola okuyita abantu bonna ne bafuuka ba delegate agaaga bo beewaayo 5 muti muli ku bino bya structure tutandikira ku kyalo bongolola semanya kyova olaba yaba delegates conference yawedde banga nze nebuuziza logic NUP gye yakozesezza eyalemereddwa DP gikozesa DP nemala mu delegates conference kumpi ennaku 4 NUP dakika budakiika ng'emaliriza anti kakati eri Democratic Party okitegedde ate eno platform katuuti kano eno platform bagimanaginga mu ngeri yonna not like a party platform nga we tunaagamba nti kati platform kwe twogerera eya WhatsApp ye platform gwokkiriza ni agirinnyako mu ngeri yo gy'oba olabye so ngenda kutuuka ku nsonga eyo naye kamalayo article eri gye napinga article egaba eya composition ya delegates conference nga a mass party like NUP nga delegates conference y'abantu bagwera mu tent egi nga mulinga abali ku lumbe olw'omwana omuto tent egi 100-seater tent abantu 10 bokanga batatu era wagirabye bino byenjogerako bya bulimba 100-seater tent mu delegates conference ewedde abantu beeka muli bagambye bannange delegates conference kyere bani abantu kiikiridde ab'ebuyende nakati tebanabitegeera tebamanyi oba delegates conference yabaddewo ne district endala bwe zityo kati teyinza kuba delegates conference teyinza kuba party okiwulidde kakati nze nakiwakanya ekyo wali Segona nga yemukubiriza kakati biyayisa byennyini ayagala kubipracticinga kati mbuuza abaavumye Segona basinzidde ku kyate bo nga kyeyayogedde kyekyo ekyayisibwa mu ki mu ssemateeka wadde tali gazetted taliiwo kyekyo ekyayisi kati baavumye waaki bamulabanga ayagala olaba double standard olaba controversy bamulabanga omulabe wa Kyagulanyi olaba ignorance of the highest order kati boyo article tebagimanyi bo tebagimanyi
kakati kyekyo kinakugamba nti tosobola kugaba kyotayina. You can't demand for democracy when you are not a Democrat. Kati njagala okutegeeza bwana Sekanjako nti NUP National Unity Platform okay yatuyiseeko awo eri egenda mpolampola eri kukikirira kati eri ku diminishing return kubanga gwe otugamba otya nti oyagala democracy. Museveni is not a Democrat. Tukimanyi is a military man is a rebel leader okay is a hybrid dictator. Tukimanyi. What about you? Gwayagala okujjawo oli biki? Okusinzira ku bikolebwa. Kubanga bw'otunuulira ku ye Burkina Faso eya Ibrahim Traore yakozinga ku ng'ejjawo elected president okay nga apinga elected president bye yali akola okay kati tuba tugamba ebyagobesa oli ddala kituufu wamugobera nsonga ntuufu gwe si byokola ademonstratinze nti is for people nze ndi ku by'abantu era ebyamugisaawo byemenyemenye ekyo kye bayita leadership okitegedde so wano basaba democracy nga tebamanyi na definition ya democracy tebamanyi kyekitegeeza kubanga mu nteekateeka zaabwe tekirabika tekiriiwo bateekawo nomination ya ssaawa 2 ku position za executive board ennene 2 hours kasaza gwako ne baggalawo namakinga sure nti asafeguardinga position ezisookerwako batakanya nabo bakuba nayagala bo n'abafulumya n'abaza mu position endala nga chairman nyazo okiwulidde na kwegamba toyiza tugamba nti you were Democrats nga bwotyo bwozanya era njagala okutegeeza mu debate ya democracy human rights tebagezangako okubateekamu omuzindaalo mu bakyogerako era amawulire gajja tukuba gatukoze bubi nnyo. Ate nga bannamateeka abasinga naddala abafuzi ab'okuntikko obalaba bannamateeka naye bye bwanyumizako mu kusooka nti naawe mu mbeerayo mu kukyankalana nabo tebakuwa mukisa kwewozaako nontonoyo bati oluso other leaders be bazze bagoba mu mbeera nze mu keesi yange Mwami Kyagulanyi akola ruling amaliriza ebigambo bye atunula amaze okusomera cases biki bikyatunula Lubongo yamuwandikira kachiti naga don't give him a chance to speak okiwulidde kubanga batunulira body language y'abamemba bali mu lukiiko nga president byayogedde bikontana n'ebiri ku ground kati Lubongo yanasoma n'agamba bwe tu openinga floor for submission okay ebintu president byagala okuyisaawo tebiyitewo therefore tewali room for defense nakigala kakati nga awandise kiti lawyer musomesa wa constitutional law awandikira student we gwe yasomesanga nga ne student we ali mu ya 4 musemester esembayo university kakati ngamba nti bannamateeka abo abaawa but nalabye kye batumye delegates conference nga tubatujogerako nga n'abakulembeze bolaba abagundiivu abaludde mu byobufuzi nga bakutte obubaasa obutabo bwabwe amasimu basanyufu nnyo bagenda mu tabamiruka kati bano abakulembeze abalala bo abanaddala bano abaludde mu byobufuzi bakuba no bakyakayiga bino ebigenda amasomo NPB tebabiraba nti byandiba byakiyita mu lujja mbeera eriwe you see kyenjala okutegeeza mu Buganda nakizuula luvannyuma tebatumaliranga obudde bwabwerere temuli byabufuzi wano tewali byabufuzi lwakuba nti balina advantage emu nti bali geographically located well strategically located kwegamba media mweri mu Buganda engeri nti abazungu batuukira wano abaleeta bino ebya democracy bye tulimu basangawo Ssekabaka
basangawo kwega batuukira wano ngewalinga yeringa center ya Uganda nekireetera okuba nti bakulaakulana development eri wano n'ebirala but kyebayita politics kyebayita power game teriiwo wano mu Buganda tewali ekiri wano omuntu kakitabanga alioke n'ekifo ekirondono kyalimu ebisigadde tebimukwatako kyovola fight y'ebifo wano yebeesingawo amaanyi fight y'ebifo kati abo bonna abakungu be walabye comfortability yaabwe eri ku before safeguarding obwa MP kati ate embeera gye tulimu mu Buganda tolina bwosigaza bwe MP nga tolina ekyagulanyi mu Buganda yesonga lwaki bali naye kakati oba asazeewo atya oba akutte ku katima balina kukiriza bukiriza bakavuga byoyo bakokubi muki mu ngalo tyomukulu agabudde oba akoze eki buli kintu kyonna kyasaako engalo bwati bakkaanya nakyo kubanga basarendalinga their political rights muntu omu kakati nze siri ku eyo peegi tabamiruka gwe twalabye nze nanga sooka ne nebuuza logika eriwo nenkubira ne mutenyo ne mugana naye mutenyo namwalwanidde embalala obudde era bano bejereza DP bano watu waline mawe mu press conference nga yombesa ffe temwagala DP NUP byakola byonna tebiri mateeka naye mmwe temujogera nako mwagala kuffe DP bejereza DP ebitulituli byakola kibi yalaga mu bintu byayo inconsistencies zonna ne disparities bano bajejereza era media ebakubanga mawe yayogera media ebakubanga nenkanya mu bintu byayo bali badde bawulira omuliro kubanga fundamental question zino okujja ba delegates bavudde mu structure ki kubanga you are using public money bwekiri bafunya allowance transport refund siza Kyagulanyi ng'omuntu siza Lubongo yange omuntu zamwi wa musolo bavudde mu structure ki okiwulidde nze nabadde ne meetings zange namutumba eyo okiwulidde nga district yonna temuliimu delegate avuddemu kugenda kusalirawo kibiina kati naye balina bakandidate abagala okwesimbawo ku tikiti y'NUP ati kakati omanyi Busoga twali tugizimbye ng'ebbugumu weeriri eriteekawo embeera era twali tugenda ku level nga yakunoonya substantive candidates abategereka kati ye mukulu ye kenyina atuze emabega kati tuzimba bupya so njagala okutegeeza nti mukirize mugaane abo nabo batulabyeko it is just a matter of time because tugamba nti tosobola kulya keeki yo at the same time n'ogisigaza n'okugaba n'ogabako keeki ya democracy bagiridde Museveni bamuvunaana ki kubanga ate Museveni mu bwa dictator bwe wakiri compromising abanamuvuganya naye nga mass delegates conference ebaddewo yaba member 10 ezo naye n'abagulirira bugulirira wakiri naye nga buli gombolola livuddemu delegate so Kyagulanyi ono dictator kusinga Museveni yirika naawe ekyo tobuuzanga nakubuuza kuba kati bw'otunuulira tubalira mu decision making omanyi omuntu gwe bayita a peaceful man that man loves peace tetumubala olw'okubanga muwombeefu olw'okubanga ayagala emirembe olw'okubanga ajogerera omuntu ayagala emirembe yoyo alina obusobozi obw'emirundi ebiri ng'asobola oku-optinga violence naye n'agamba violence tejja kukola na optinga peace kyova olaba ali omu awangula awaadi ye buli mwaka is Mandela okitegedde omuntu gwe tuyita ayagala emirembe awa ekitiibwa eddembe ly'obuntu yoyo alina obusobozi n'okukola violence
nasalawo obutakola violence nakwate ku bulyemirembe. Okay? Uyu tetuyinza kubala ngobadde tolina option ndala. Ngayo yokayoka jobadde olina okukwata. Tetukubala. Okitegedde? Kati buvunaanyizibwa obutonotono obuli ku pate level omukulu omulabye engeri gy'akondaktinze mu business. Kati mukwase password za Minzairo eza America. Abantu basigalawo bagenderawo bonna abamu bakubi mukwase radio kolo y'eggwanga. Stand by class 1 olina agiwanikayo commander in chief. Buli musirikale n'agifuna n'amanya giwunye. Mukwase amagye. Mukwase Bank of Uganda. byaba nasala biba bijja kuba byabusagwa nnyo. They are more dangerous than gwe tukoze eki gwe tulabako kati. Kakati debate y'okuleeta democracy mu ggwanga bagifulumye. Awo tebalina ubatandika kujogera. So discussing ebirala. Boogere ku birala. Ebya democracy babireke. Ne human rights babiveeko because human rights ava mu democracy. Katatawo baba bakola. Ndowooza n'ekibiina era kiba kiri. Nanti nkugambye kubanga era kiriwo ku masa ya jjajja. Mu mateeka tekiriwo. Gwe balina article gye bakootinze. Tewali. Kubanga olaba ne minisita Ssemateeka n'amateeka n'okati mawu naye akubandula naye n'alaajana. Minisita atwala amateeka mu ggwanga. Kati bakitegeeza waliwo ayina amaanyi agasinga ku minisita abeezaawo ekyo ekintu. Abasajja bo bakagombe bateekayo application. Era leero ndowooza bagiwulira. Ekyaganya okuwulirwa. Ani ayina amaanyi mu Uganda okuzanyisa judicial delaying tactics. Muwulire omusajja oyo ayina amaanyi mu Uganda. Ali ogwo ye jjajja. So yababeezezaawo ne bakati. Era jjajja wabaviiramu bwe pa bafubutuka emisinde. Kati Nyanzi basigaza bizimbe. Nyanzi bamu notification kwesimbawo ku kifo kye kino kya mobile. Kuba bakiwadde musajjawo. Musajja wange Abibu Buwembo. No kakati oba yayagadde kudda mu kino ekya diaspora. Badde bamufulumya ne bamuwayo ka chance kamu. Proposing eki gwaleka mu office eyo. Na proposing Buwembo. Ya proposing Buwembo. Na proposing Buwembo. Tebayagadde kumuswaza nnyo. Nebaleka gwa propose. Kubanga bamaze ebbanga nga balwana ne Nyanzi okumufulumya. Kati chairman Nyanzi ne bamusindika mu diplomacy. Ku diplomatic mission nga Minister of Foreign Affairs. Kakati awo tugendera ku level e government katubateeke ku minzaani bombi. General Kaguta Museveni yatuwa Jeje Odongo. Musajja wa Kazigo. Bwotunulira Jeje Odongo nga atuuse mu conferences ezewabweru ez'amaanyi ng'ensi endala ziweereza abasajja abali superb aboogera oluzungu olulinga etabbu abakuba amasuuti ne gabatuulako. Okiwulidde Secretary of State wa America omanyi bwafaanana anti yabeeranga Foreign Affairs Minister. Okitegedde abasajja abeegolodde abamanyi ensi bwetambula abakugu mu nkolagana y'ensi n'amawanga amalala. Jjajja yatuweereza ani Jeje Odongo. Chairman Nyanzi ye yaweerezeddwa okuva mu NUP agende akiikirire mu international relation and diplomacy. Waliwo enjawulo wakati wa General Museveni ne Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Zinjagala omuntu ku layini wanambuulire. Abantu bulijjo mwegeziwaza nnyo ne mwefuula mu mule. Naye kituufu kiri nti ekya delegates conference ya NUP kyamazeemu abantu nze njagala abantu bambuulire wano in terms of decision making waliwo enjawulo. Kubanga in my opinion Jeje Odongo tafitinga kubeera Foreign Affairs Minister. In my opinion Nyanzi Robert Nyanzi Fred Ssentamu tafitinga kuhandolinga international issues. Chairman Nyanzi iwa informal sector is a foot soldier. Kati omuntu yenna amuteeka mu foreign mission aba ayina ekifiiriza kyazanya eri eggwanga.
kati nga nze nziramu ebyo nze njagala omuntu anchallenging wano omuntu anchallenging wano okujjako nga batugamba wabweru w'eggwanga tebalinayo foreign mission n'emu gye batambuza bwe bava wano nga bagenda mu America nga bayita bannayuganda abali awo nga boogera nako banywa obusera banywa caayi waabwe balya ebigaati by'omu America nga bagamba tubimaze okujjako nga kyekyo mission ezijjako gavumenti mission enkwe abazungu ze bakola ezisuula amawanga tewali mulimu tewali mulimu awo nze nkubuulira tabamirukono yayongedde obambula tebaliiwo they don't exist legally they don't exist and politically they don't just nti bakyalina chance emu nti time yaabwe tenatuuka butuusi naye nga bali ku exit bafuluma ate nkulayirira bagenda tulekawo wano politically nze nkubuulira kati bana abasajja n'abakazi omanyi era nadde ndaba Nambozi over the week bagizegizaawo n'agamba nga alina gwali mu kwetwalamu naye awo mu constituency webwaga olowooza tebanjagala nze kansimbe layini yange Nambozi yayogera naawe gwolowooza nti bakwagala naawe simba layini yo Nambozi yafunye ati mukago olinga ali mu bantu agala n'amazza nga bagamba ebyo kati ne bannambozi mu constituency bakulaga bamuguba bagamba genda tukola ki baba yayogerako era n'abatuuze abeeyo n'abagamba kali yange bali bagitwala size nalaba George Musisa sese tukokuva wano agendeeyo gy'alaga ne bye bamuyisaamu n'abalonzi naki akulaga nti era akyali ku NUP akyanywereddeko yeetaaga kaadi akomewo mu mubaka wa paalamenti anti baagana okuzannya politics owa national NUP people imajinga abantu bonna yabanuunamu omusaayi abantu bonna yabakola ki yabanuunamu omusaayi negudda mu muntu ogwo Kyagulanyi kakati woba oyagala obwemupi obwemukono onaabukima wa Kyagulanyi toyinza kusinziira eyo n'obwekolera woba oyagala bwemupi obwenakasongola onaabukima wa Kyagulanyi kati ate ekyo tekigisaako gavumenti kuba kitegeeza abasigadde banafu ow'amaanyi ali omu so tudiringa n'ow'amaanyi twegayirire oyo atukole ki atubeezeewo wane mukono n'empapula nalabye embeera eriwo simanyi kumanya after kugaba kaadi kinaaba kitya oba buli omu yazina eggaali ye kati nalabye bana bannansana waliwo okusajja bakaita kaweesa oba okamanyi kaali kagala bwa president lye engini ya kaweesa kaze n'eggaali nga nzibu nnyo kakana amasasi gavuze tiyakasa avuze mu kitebe ako ne bakawandi Zambali najja n'eggaali nayo nga nzibu kana kambata naye kyekimu so kigenda bba kitya okugaba kaadi omusajja tebamaliza era bafunye ne kaweesa bamugamba nti wazze okuzanya politics wo waneeno olwokuba oyagala sympathy n'ekkaadi tojja gifuna mu kugaba kaadi embeera egenda kubeera etya eyo girinde ng'ambaga omusajja agendeza eyo girinde ng'ambaga girinde ng'ambaga tofaayo embeera egenda banka eyo ebyo tujja byogerako nga bituuse nze manyi bwe bigenda okuggwa bulungi nnyo naye teboogera namwe bajja banoonya mu teka naawe ovuga motoka kikaaki ani nze nvuga Kigege efaanagana ne drone si bwe kiri drone empya ya Kigege ne nyina bloga gwe nalabe nga akutta akafaananyi ati agamba wuno omusajja mumulaba ali mu drone ezimu kuziwamba abaana ewaffe ekamuli kati mu statement eraziyakozanga omusajja onoonya naye emyaka 6 kati mulina neŋŋana naye sebo bijulwa naye tagenda alwaki ne babloga b'NUP balumbuye emyaka 6 nwanya n'omusajja emyaka kubanga waliwo ne statement lumbu ejakola n'agamba nimwe abebusoboka tewaliyo omuntu alina amaanyi asobola kunkubira musajja nwanye ndi mukulwala omuntu alina amaanyi asobola kunkubira musajja mbu naye aveewo tumuwone kale just imagine such a reckless statement okitegeera no kakati obuntu bwenjogerako babulabyeko oba babukuwaddeko mbulabye kiro kya leero kiro kya yesterday kuba nafunidde time badde busy nnyo mu field eno wiiki yonna
So nabulabye ekiro olwo abankubidde n'amasimu nga bagamba bandabyeko ne Muhoozi Kainerugaba CDF obutambi butambula nga bakulabyewa nga babadde mu kifo kyennyini kakati omanyi abantu njagala bategeera ebintu bino mu byobufuzi omuntu taggwa mulundi gumu institution a political party teggwa mulundi gumu nga bonna atemwa omusambya negwe kuba ennume y'ekigwo kiba guladiyo idea zikugwako olwala entalo ezitalina makulu okola accusation ku counter accusation oluzinga credibility entalo munda ziba teziggwamu it's a process kati bannaffe ab'Emakerere Kavule bagenderera mpola mpola it is a gradual process eya downfall yaabwe kyova olaba omuntu asobola okukola story ng'eyo n'ateekateeka n'abawuliriza n'agaba naye ndeesa amawulire gano gookya bulijjo mbagamba ng'oli kubigirwa Moses avuga kigege buli muntu gy'amanyi njivuga misana tuku oluusi ebeerako n'ebipande bya campaign okitegedde kakati gwe n'ogikwatanga drone era n'ogyobuulira abantu ng'oli ng'agamba nti b'obuulira basiru kyova olaba ocekinga comment section mu butambi bwobwo bavumye oli ne bamwogoloza ne babaga ekisajja bulijjo tekirina amagezi kitumaliranga obudde bwa bwereere tubuulire kiki ekirimu mu ekyo kale tumulabye atudde mu moroka mu drone nga bw'ogiyita kiki kyo kuba toyinza gabugambi nti otudde mu kati Kyagulanyi na drone 4 ezimuwerekera is it a crime? Nvuga kigege nkadde nzibu n'okugisasula sinagimalayo gye nagigula ogitegedde kakati ate gwe ngamba nti eno yetwala abaki kati ku lwokusatu lwa wiiki eno nali mu operation zange za ERP meeting abamemba ba Jinja City kati mba maliriza meetings zange niwabawo omwana nkubira bamweta Hussein y'omu kuba fighters betwali recruitinga mu Jinjo is a good fighter nesema yakamukwata emirundi 2 wonjogera wano yamu breakinga n'ebintu ebitakya functioninga ku mubiri gwe olwa drills yakola ki ziyayitamu kakati ankubira angamba oli otya muganda wange ombuzeeko watuleka mu kintu naye maama nadde kusie mwayi koza ndi mujinja munoliwa ne mugajangu najja ne parking ebbali wekubo bwenti nenyumyamu naye nanyumiza semwayi biyasangayo enaku giyayitamu akasonda ke bankubiramu naye ke bamukubiramu kwegamba binayitamu byonna naye kenyini byakola ki biyayitamu kati tuba tukyali awo niwe bawa akavubuka kamu ku bufutu sojja bw'ejjinja kade katambula ne katulaba era ne katubuuza nako ne kagenda kati ne kakwata essimu ne kakubira abalala sanze oli ye CDF Hussein sanze CDF alina ebigirwa atuliddemu olukwe ekintu kyaffe akitunze musajja omubinyo amasimu ne gavuga okuva ku kitebe nga bakutya nnyo kiki ate siri wa bulijjo ate oyinza okutya omunafu omunafu tebamutya ngagamba jjukira nno bani abakuba ba Sauda Madada ba Lubongoya Sauda Madada akuba essimu agamba nze nkola ki akubira oli omwana mbu amitinze bigirwa kive nnyo aliko amulumiriza Bebekulu kituufu kyatavanga nayo okukola kiralite aliko amulumiriza Bebekulu nga yali amutwale wa jjajja okiwulidde yakuba essimu ayogera kwani kubigirwa
ne audience sinkanye nga bwe kiri ekivve nnyo okitegedde kitegeera kakati wayisewo dakika nga 8 ku 10 nobawo ka Forester Subaru akajja nga kalimu omuvuko omulala bamuyita Kato mumanyi kubanzi yabali recruiting abatabanyi bange bonna ngino mulaba alina akasimu mbwakuba bifaananyi kati yakuteka video yako kali nakawa muwanguzi yayogera ne Lumbuye yalina enamba ye tewaliwo omulala kwabwe batye bakole enkwe zaabwe kati olwo Lumbuye nabanga afunya amawulire amanene agajjako Museveni ne Lumbuye talina mulamwa kyevola bakugambye nti institution egwa step by step kati omwogezi wa kibiina ani omwogezi wa kibiina Lumbuye mwogezi wa kibiina mwogezi wakyo diaspora ki yoba kuyita abo opinion ku lw'ekibiina ekituufu nete bamwegana kakati yoyo ekibiina buli ekiba wekituuka mu eyo level bakiyita obwo obuzibu buyita institutional bankruptcy kituuka ekiseera institution etuuka ekiseera neggwamu supu ngeba nakulangirira nti wa bankrupt oba toyinamu wadde olwataano okitegedde Lumbuye yabadde abuulira abantu yabagambye nti nabadde ne CDF nga tayawulawo CDF ki mu Uganda CDF aba amanyiddwa aliko olwalero nti ye Muhoozi Kainerugaba kati engeri gyabadde aleesemu sitole za drone ng'abantu basobola okikonekitinga amangu nti ye Muhoozi ani Kainerugaba naye nga Muhoozi Kainerugaba gwali kwogerako intelligence yange endaga nti ali Moscow Lumbuye abawa amawulire yabagamba nti ono wamusisinkanye Muhoozi Kainerugaba nga tupaakinze ebbali w'oluguudo ne gwe yayogeddeko tamumanyi kubanga nze Muhoozi Kainerugaba siri muwagizi we sijja kulimba naye amanyi ge nga manyi bw'aba n'atambula okugenda awantu wonna entambula gy'atambula mungi kola ki kati omuntu gw'osobola okune era njagala kwebaza nnyo abantu abakomenti nze kuku abantu abakomenti nze ku video y'omukulu oyo tali kiddira bo at least bamulaze obusobozi nti bamanyi CDF bwatambula kati nza muyambi n'omuyamba okumwawulirawo nti oli omwana twali twamuwayo title ya avimbiremu nti ye CDF kubanga ayina lo kyovula bejjinja gwe bakakwata yekka abalala bibokisi naawe ayina lo era mudumizi muki mudumizi mulungi kyekyamuweesa obwa CDF oba abafutusojja bamu East naye kati abo bana byabufuzi abaliwo kati era ng'oŋŋamba nti oyo naye amanyi olutalo lwalimu Lumbuye talina lutalo nalwalimu yekubira kasaleke bwakoba nga adda ku ssimu kati nga nze mbeeraawo nti oyo ampa guidance ampa political providing a political leadership awa political direction tekisoboka era akulembera abo naye nze sibiriimu tansobola naye akimanyi era ye yatuuka n'akuba n'endulu n'agamba bannaye abeebusoga temunayo omuntu asobola kulwana na musajja kati yajje kennyini waba ayagala kwesimba wajje twesimbewo ekamuli ne mu Uganda asobola kulinnya kati ate bw'aba mutiitizi kweyo levo kati aba talina kyaŋŋamba twaziika omwana we ne tuziika taata we nga talabikako kakati aba aŋŋamba ki kati nze ate taata wange yafa ndi mukomera nateekawo embeera amawulire gantuukako madamu yajja n'aŋŋamba ne tuteekawo embeera ey'akazigizigi siragi bakaleke nampandula just tuva buvi mu kitundu kyekimu naye sikyagala nnyo okumwogerako kuba namusonyiwa naye kati osaanye omanye enjawulo y'omulwanyi n'omusaazisaazi bakaleke yakuwandula n'ogera n'oziika
nava mu kkomera nekaba bukabi paka mu kuziika kwa muzeeyi kivula baffe byaffe birala toyinza kunyumiza ani ono olumbu yali eri asooka akomewo wano mazeewo okwennaku 2 oba wiiki then tulyoke tumanye nti byayogera abikola ki abitegeeza bango jukira ne bwe yagira oba yali yakaba diaspora sente ne bacyankalana ne Patricia Sewungu ojo bamuwambye biki tusonde sente diaspora basoloza emitwalo 7 basoloza emitwalo 7 ne bazirya kakati oyinza okumbuulira nze nalikozeko obulyake kweyo levo basoloza emitwalo 7 mwami Lumbuye tayinaayo ka document ka poliisi konna nti oba bamuteera ku poliisi bondi oba kooti bail okitegedde mu nsi yonna kwegamba anti buli omu bweyeebuuza nesibera kyalina amaanyi agajja alina essimu eri gyalagira ku buno si yono kati ate alina maanyi ki ngamba agajja n'ayogera okujja n'alaga obutategeera abo nayinza okuŋŋa nti alina amaanyi agali awo agakomandinga weebuzi era akolagana n'abantu batamanyi kye baliko kyova olaba memba wa nuupu memba wa nuupu naye nze njagala okumutegeeza nti mu bantu baaba ajjako lo batasobola kuggusa yenze yalembererwa kuba yatuuka n'okkuba enduula temulinayo muntu yenna asobola tukunkubira musajja nkugambye kyabaakola kiri kimu ye kenyini yabaakola ki yaba yeetuukira kulwaki atuma oba ayagala ngumi wano tujja zifunya leka naawe alinga omusito gw'ennyama ayinza okunnema okusuula wansi bw'aba ayagala ringi tugiyingira bw'aba ayagala bigambo era tubyogera tombuulira Gasiya yennyini kakati bave mu by'omuzannyo ffe tuli mu nsonga za ggwanga tetuli mu bintu byakumunona mannya g'abantu naddala abalwanyi talinaayo kontenti yonna gwasobola kuleeta kati yamaze n'abagamba nti simanya coming up n'ateekako waliwo omuwala wamuyita Winifred nakandi oba omutegedde ayagala okujja mu Kampala omanaemufi oyo omukwasi omulungi ennyo fayiro yona ewedde ekya ku ssaawa 2 gye tutandikirako kati anti nze kyenjagala okumanya jjajja aviirako owamu ekyo tavaako sisimu manye last week simanyi oba nakugamba nti munwana yonna institution yonna efokasinga ku bintu 2 wemba munasucceedinga keeping a focus maintaining focus and stability wali kusinipa yes kakati focus ya Lumbuye ne banne eriruddawo kubanga buli lwajja okubaako kyayogera ajja kusunsula bali mu lutalo ono yalidde zino nga influence gyakolerako akolera ku influence y'aba opponent baabano tukubira ono ave mu ddiiro tukubira ono afulume ekisaawo ba opponent bya campaign malisa and sabotage ebyalimu naye si bya kutwala jjajja kati ffe bali mu by'okutwala jjajja era tujja kusigalawo nze nkubuulira abantu bazze ne speed naye bajja genda kubanga olutalo tebalumanyi bajja lutuleka mu nze nkubuulira bino si byakusaaga so kyebajjamu tebakitegeera bulungi tebakimanyi bino bijulwa njala tugende wa Segona yatusooke wa Segona Segona yabadde ki Segona agamba constitution gye bakola nga abeene UP ebisanja bimeka 2 era kyagulanye ekisanja kye ekyokubiri akimalako kino ekya 226 231 era yali ayogerako n'abantu abataka n'abagamba bw'avaako mu kisanja kye nga kiweddeko nze president wa NUP addako era ngenda kuva eno kusiro bye batamuvumye nga tebiriiyo awo nsobi ki gye yakola
bibata muvumie nga tebiriyo kakati era ndaenze nyenda kuseka ngweri. I am the happiest man kubanga bibata muvumie nga tebiriyo kana constitution twagikola bwitu tyo Segona medad akali amagwa tutuula mu retreat ejinja nga mwakamala akaluka akagwa 220 akaluka akagwa 220 babifuufugu bonna ab'ekibiina nga tuweddeyo tumuwa obuvunanyizibwa akulembera akakiiko akakola ssemateeka Constitutional Review Commission tukateekako banamateeka bonna be twali tulina waawo ebiseera ebyo including Council wa Mary omugenzi ne tuba n'obuvunanyizibwa okuhayaringa ku legal brains endala tukole the best constitution efitting mu byobufuzi bya Uganda naddala ebiriwo ne befulukutane balubongo yabonanga bali ku committee eyo kakati mu 2023 bagituleetera nti ewed bagimaliriza mugitunulemuko nga nek tugitunulemu kubanga procedure bweva mu review commission ejja mu nek nepepeta article okay negiyisa neryoka egenda mu delegates conference nejukira organi zonna tezirina legal basis byonna bya kyenyeje byonna byakupangirira kyenyeje kakati Segona tuleetera mu nek tupepeta nga mulimu articles 2 nze zinasimbako essira esooka ng'egamba nti bwe tusimbawo omuntu anaaba ayiseemu afuga ebisanja ebyo kuva kuba president mpaka kubaka bwa parliament no kansala paka kuba chairman LC1 bisanja bibiri eyo ati konga mweri nenjiwakanya nenga basebo ne nasoka jiwakanya muneke naye nenjireka nenga kanindeko bode singa kuwa no bunene kuba muneke abantu nga Kyagulanyi bamutya nnyo bonna tebagala kukola ki kuba yali position ye nga yagala bisanja bimeka bibiri kati nga tebagala kumuwakanya mubutagala kumuwakanya nenga kaninde bode esinga kuwa no bunene enkera walonga delegates conference netugenda mu delegates conference jukira ya delegates conference nga nayo mujikola bo bintu byakita mu lujja jukira nayo ya tenti yemu eri mateeka na 100 seat attend ajise ye ayino jiyita ati yamani wechibena yayino yita delegates andi kakati ate NUP na chairman teina chairman mugenda mu delegates conference tugenda mu delegates conference ngamba gamba basebo ne banyabo ba framers ba article ekigendererwa kyabwe kyabadde kimu bakimanyi bulungi nnyo nti kibiina kino kye tulimu tekirina mukisa kubeera n'abakulembeze balonde mu bitundu birala bya Uganda wano mu Buganda wekirina enkizo eyisamu ku bakulembeze n'olwensonga eyo bano batagetinze Buganda kugifulumya bya bufuzi tenga ne Segona yo mukubbo bya bufuzi nenga mbisa chairman